Munanvuma teri kivumo kimenya ki? Gumba kituufu. Okitegera. Ojja kunvuma data waggweko nze ndye. Yage kuba abantu bamanya amazima. Twawule. Ulira nze njagala tukole bwe tuti. Tulide mu maaso ga kamera. Omukulembeze talina tafali yayongerako ku aliyeni. Mukulembeze oba yateekako. Mukulembeze Kyagulanyi owa Nuupu. Mukulembeze mu Nuupu. Nze njagala nnyo twogere ku muyimbi Bobi. Saagala kwogera ku mukulembeze. Owa Nuupu. Bwe tuba tuli mu kwogera twogere ku muyimbi. Bobi Wine tuchwa kuba yera yo. Talina tafali yayongerako ku aliyeni. Mpozi ng'ekigambo ettoffaali kyakyuka. Payo buvuyo buna. Yatandika kukanuka payaso. Ani yatandika kati ndowooza laba Uganda. Ani yatandika olutalo. Kyogamba payaso yatandika. Nedda. Leka zale tugende mpola. Payaso yatandika. Yatandika. Ani yalumba munne. Omanyi? Nedda. Omanyi? Ani yalumba munne. Omanyi na diploma yange etudde waka. Aivo. Jere twatandika kalakalezi kano. Etekakwatibwa ekisa. Okyogera kalenzi. Okyogera abantu ne bakawelkaminga. Kwa bali batanze. Bwe tuba tutudde tetwagala tweyisenga amayanja. Tetwagala tweyisenga abantu batakola ki? Batategeera. Kituufu. Tosobola kuvaayo ku makya n'oyita muntu kalenzi ko tolina bbiru gy'omusasulira. Gwe ne bw'ovaawo mu bulamu bw'ensi wano mu Uganda tagenda kufiirwa. Kachumba ITV Ismebo MC Prisaivo kansibi mutambulya ddala bulungi nnyo. Tugenda beeranga ne moment bweziti ku lunaku nga luno era goyina okubeerako buli Lwakutaano essaawa 2 ez'ekiro beerako ogenda beera ofuna ekyenjawulo. Freestyle Friday awo ebeera egenda kubeera nga etandise every single Friday ne muganda wange Sami ate ne Chukamba jabeera twegattako n'abantu ab'enjawulo bajabeera batwegattako atuwayewayeemu ku bintu ebibeera bigeze mu maaso mu ggwanga naye nga nina okwejjukiza nti nno we are proudly sponsored by Silverback Ranch abakafa akukasangibwa awo Makindi Salama Road awo gwe wenna omudigize omwami alinamu kasente olina ekyana kyo kibebi kirungi nnyo kitwaleko awo osobola okubeera ng'onyumirwa embeera omukyalo omukyuseeko ko ku bifo ebimu omutwaleko mu bifo eby'enjawulo onyumirwa embeera kapulutebo we kali bulungi nnyo kapaking kalungi nnyo booza akamotoka bulungi nnyo kamere kalungi nnyo kale kwegamba buli kimu ekirungi osanga ku Silverback Ranch ate buli Lwakuna tubeerawo ne bere ya Thursday Sandra Teta nga tubeesabeesa n'omwami Wizo babeerawo ne batubeesabeesa bulungi nnyo so tugenda beera bwe tutandise naye nga omwami leero gwe mbaleetedde nange okumwanjula sibyagala naye tugenderaawo nyanjula baba tobyagala byakunyanjula kale funa nyanjula omwami ono alina show emuwuuba ekyaddala era nja basaba mujje tumuwagire tubeerewo mu maanyi kyensinga omujjukirako nti be bamu ku bavubuka abali energetic obulungi ennyo abavubuka abakusesanga bw'obeera nga oli mu nnaku abavubuka abakutte comedy industry ne bajambusa waggulu n'ekintu kino ekya MCing so bw'obeera omwagala ku mukolo gwo birthday party okuyingira omukolo gwonna oba party oba oyina balo oba oyina ki okuhingira mukoneko kasimu ate tweyagale maziika n'okuziika ate tekubaako MC talina watakola abantu abasoma amabugo anti kati MC abeera akola ekintu ekyo kakati okukaaba okaaba kuba MC olina obeera ekisamba era tukaaba ne ku mikolo olina akupangisa okukaaba gwefunayo omuntu wamwe gwe mwakoowa nga mumujjanjabye mukaabye mukooye ozije ongambe kati jagala y'amaziga ga mitwalo 3 sokoleke kukakadde nekulwa ne mu ttaka kakati nago mubeeramu renyi nti nno omufu wa bbeeyi inakaaba bwenti kakati minisita mumukooye temukyalina maziga yabyewaka kali nga nzija siyanga mungamba 3 so weyanjule abasobole banyabo bamanya bampita Sane Kaiz Uganda ndi comedian ndi MC byonna nga tubitadde wamu ndi artist oli artist tugenda kuyita tukyali mu kanyomero k'abavubuka olwatuuka mu balegendi tugenda kuyita sooka ogiro mukadde nnyo yapota ku National Theatre
nga bagizimba newe balekola kachumbali nga talina kiwalaata olaba kati basebo ne banyabo nange sebolanga shoyo bwagamba onoba nedda sebolanga teyagamba tobe bwagamba onogagawala langa sho sebo ne kachumbali tuvudde wala owadde kibairo TV twagitandika kino kyebagamba from afaako naawe wampise tukolana lwaki zijjako omuzindaalo kino kyebagamba from zero to hero from scratch to what alinda kosogode from scratch to what nenga bannange ennaku z'omwezi 15 December tugenda bira Club Obligato the best of Kaiz and Cucumber mujje mutuwagire bannaye ba artist bangi abayimbi bangi ba tiktokers bangi ba blogger bangi ani mulimu ba blogger nga ba comedian ngani mu Sudan comedian MC wa Fangoni si muzanyi wa firimu okitegedde si blogger kirevula fusi sekimpi kati ye blogger wa Fangoni si comedian okitegedde bantu bonna bagenda beeraawo era twebaza omukulembeze w'eggwanga yagambye olunaku lwegenda beera public holiday enguudo zonna bazisibye okugjako ezitunudde ku Obligato twebaza nnyo gavumenti okutujjukira ku byonna bye tukoze ebirungi enguudo n'ezisiba nedda olunaku nerumyusa public holiday nalabye atandise okuzimba olw'emunyonyo anti kati byonna bagenda fly over egenda yita wali ku Obligato sho bweggwa bajjewo n'omukulembeze agenda beerawo by the way ow'eggwanga ate mbadde ngamba abakulembeze tulina omufuzi n'omukulembeze ali omu teri mufuzi teri mukulembeze ali omu abakulembeze ate tulina bangi naye omufuzi ali omu mpozi nga Uganda ogyetamiddwa nze ate otula ku TV yo nenkola kale tulina nani omufuzi omukulembeze kiri ekiri emabega ki si parliament yogera byoyagala ani tulina omukulembeze omu ate omufuzi abafuzi tulina bangi mpayo omukulu abakulira omukulembeze omufuzi naawe oli mufuzi tusegwa afuge aye wange ndiyo bwomu ate nfuga kinyo nfuga ngoye gwalagira entebe nti kati kyukodde wali n'ogikyusa n'ebeeraawo nga tennakuba kigere ku myaka gyo obeerayo waka omu mukyala nnina yani mukyala wange nze nga mwogera nnyo mu interview zino kyogamba mwerabidde mama abaana mwogedde nnyo abantu batandise okwagala omukolo ekikyamu leka ante kati obuzibu bwo buli gwokwana omugamba yeggwe gwe nayogerako baveeyo aveeyo ngambe namukwana dayirekita tukwaniriza soko agira alindako papa ki tukyalina obudde buyitirivu nnyo ayina sho kijagenda olanga ayina omutabani we Lubowa ayina sho Lubowa 18 kamwogerere 18 guno chichi lwaki onkubanyo nze nkwewuunya ogwo omubiri gwolina olina kuba minisita naye oli wano bonaabonanga ffe era kati abantu batulaba tebakumanyi nnyo bagamba minisita obwawo waaki oyo era bakanyagamba Kachumbali akuba interview omukulembeze mwenyini omusinga omubiri jakukukuba okay ensonga yo gye tugenda okwogerako yensonga ya Alien Skin ne Bajjo Alien Skin lunaku lwali lwakuna lwali lwakubiri we yavuga emmotoka ye n'agenda wa Bajjo ekifo kya Bajjo ekimanyikiddwa n'asangayo emmotoka ya Bajjo n'agitomera enfunda asikayi n'agezaako omukwagala ogitayasa n'agikuba amasasi ebyaddirira obimanyi nnyo oli muntu wa Fangoni nze ndi mu Fangoni siri muntu wa Fangoni ndi mu Fangoni nganti kati eryo ggwanga pya oba oli mufuupu ndi mu Fangoni kandi abafangoni beberaba bafuupu beba FDP beba FRM beba FRA tuli awo tutandike ku nsonga eyo embeera wagiraba anti Uganda obuzibu tulina Alien Skin kye yakola kituufu si kituufu okusinzira Uganda kye yalaba si kituufu lwaki si kituufu anti okusinzira Uganda kye yalaba Uganda gye bagiraga okyegera bulungi bwe wetegereza akatambi ako ne gye byava byonna bw'otunuulira olaba Ibula Kabadiya ne Sharifu ng'abazze ku Washing Bay okukima Bajjo ojjukira waawo ng'emmotoka tennajje ya patrol ya Nissan
alien javuga oshegira bali bebasooka ku bigere. That means olutalo lulina gye lwatukola ki gye lwatandikira then okujjawa bano baagala okukwata bajjo bajjadduka mu kawishike ajjayo ka paper spray okitegeera atandika okwagala okukola ki okubafuuyira badduka bagenda bagamba omukulu nti owaayi oli omuyekera wa ADF akoze eki alemye ekoni atabuse mukulembeze ne yeekwatiramu n'aleeta tanka fanga kati yalowooza omukulu ali muki mu mmotoka n'ayagala agikoleko. Gwe kati kankubuza ekintu kimu Ivan kankubuza ekintu kimu Edwin asobola okuva gy'avudde n'ajja ewuwe waka n'akuba omwana w'oluyinga terimulina kimubadde awo wennyini director Edwin ebitiibwa byo bingi sooka obyanjule. Neyanziza nnyo omukulu Ivan. Abandaba amanya nze Luta Edwin Mayanja, film director, actor, producer, byonna. Embeera eyagenda mu maaso yakusangawa wagiraba otya era gwe mu ndowooza yolaba olowooza kyali kitya? By the way, embeera eyo yansagana mu shooting naye ku seeti nembiwulira mu mbu era biraba nga bitambula ku social media neŋŋamba ye kiki kino naye ngenda okulaba era gye akatambi bano abantu kyeyika okuba nga balina gye batandikira eyo mu kwenyoola ndowooza ne beerema yagamba katulumbe ku beesi naye nze wembeera nga nze obubaka bweyinza okugamba alien yali kulinze tasobola kulinga mbuza lwaki bajja avumidde alien skin ebbanga ki ebbanga ddyo wali owulidde ko alien ng'avuma bajjo lwaki bukya kumakya omusajja omukulu kati kagamba ekintu kimu alien taata nga bataata abalala okisegiira musajja mukulu nti omwana essaawa zinayinza obba alina abaana bato naye enkya bajja bba bakuze okisegiira vidiyo ezo kagamba ekintu kimu ekintu ekyasinza okuwangaala kisinga n'omuntu ye footage gwe kubamu akafaananyi ng'omwana wa alien akuze natandika okulaba nga taata we baali bamuyita aliet skin nedda omanyi ebiseera ebisinga tunyumira nnyo provoking abantu naye ne weerabira nti gwe provoking essaawa zino Ivan naye alina omukulu gwagenda okuleka gwe gugenda kukiraba kitya bijja kutuuka nga Ivan ono jjajja nze kyeyinza okukakasa ku buvuyo alien bwakoze si kyekikulu andi kagamba ekintu kimu alien obuvuyo bwakoze bwe buliwa ate bwe butya okisegiira abukoze nga ku bajjo oba waliwo ekisukka I think mutuuze alaba embeera egenda mu maaso ate alina eddoboozi eryaki kati bw'aliyisaamu aba akiikiridde abantu bangi nnyo alien skin eddoboozi lyaligalire mu nnyumba kati kagamba ekintu kimu bakkirize oba bagaane bavume oba bawabule alien skin tasobya ate lwaki tasobya si anti nedda buli omu antisooka owulire buli omu aba n'endowooza ye lwaki ayogedde ekyo ekintu sobola kutwala mu restaurant nenkwaka negamba togenda kulya nunamu nnyo si bwe kiri nina ensonga zange lwaki nkola ki lwaki tasobya nti ffe tulina information gye tulina nga si ya mu kamera wabula nga ya muntu ku muntu nga twogera ne alien okisegiira ffe tutula ku kitebe ne tunyumya ne alien n'omukulembeze waffe okuva ku ssaawa nnyezi ekiro paka ssaawa nnyezi okumakya muba mwogedde ebigambo byenkana ki omuntu aba agambye ebyama bye byenkana ki kati bw'ovaayo omuntu natandika omulaba nga waprovokinga omuntu naawe mwennyini ali ebbali otandika okukola ki okunooma ate nze kagamba ekintu kimu Edwin weegenderezenga enkula z'abantu bw'oba wakulira muyenga ebintu obisolvinga nga mwana we muyenga oshegira kati oli geto yuti ebya street bigwera ku street omuntu avaako n'agamba nti ngenda kukuba kamera ya Ivan n'agikuba ntubira baluvannyuma oshegira kati oba tosobola kujja mu busungu obwo bwe butyo bwesonyiwe alien skin kye yakoze oba bajjo kyakola alien skin tolowooza nti nno yandigenze ku poliisi kuba tulina amateeka agafuga eggwanga computer misuse act eteeka weeriri lwaki siri yagenzeemu yakwata baani Jali kutani wane Uganda mpayo director ensonga thank you
Ivan zolaba ensonga eno wabanga akayono okulwana kubadde kuvudde wala bala abantu bali badde nga either bisolvingwa ku poliisi than okugenda mu bizinesi y'omuntu tosobola kuva eri n'ojja mu bizinesi yange ate okolewo obukyakalana okyegeera okyakalanye nze nganze oba osuubira kuzzaako ki okyegeera kuteekawo mbeera kale kye yakoze nze nkifulu tekyali badde kintu kirungi nga ye gwe tubali tumanyi alien school kikola okukivumirira nange nsobola okukivumirira katambi kensooka olulaba omuntu nga nze nsobola okugaana emmotoka yange ogenda okupaakinga ewa bajjo lwa nsonga akyaliwo kanti sooka owulire kyeggamba for the start osobola osanga abavubuka nga bakuŋŋaanye bana bakubye munnaabwe agudde wansi atirika musayi bagamba mubbi n'okwata ebbuloka n'okuba naye mugenda okukinoonyereza nga babadde mu ntalo z'abakazi ekituufu ekyo nakyo okitegeera bw'olaba akatambi akasooka nange pulezidenti wange nsobola okudde bali nengamba yalimbyemu bw'olaba akasooka but if you research nomanya gye kyavudde okitegeera nti omuntu kati kabuuzayo ekintu kimu edi bonsanga ne Ivan nga tutudde tugeze wano wetuli ku National Theatre n'okuba Ivan right n'odduka n'olinnya emmotoka yo n'ogenda ku obuligato tugeze nga wali ofiisi yo Ivan n'akimanyi tugeze ku ofiisi yo musubira ku busungu bwakola ki agenda kuswamirewo ku geeti lwaki tagenda mu mateeka polisi nejja neekunona njagala oddemu ebigambo bye nayogedde nti alien ki emafiya era bizigwera mu alien ki kibanda soka owulire owa boda ne kondakita wa taxi oba driver taxi otalwa buli gwerawa era mu taxi amubiwe mulo beba kyasinza owemula onaamukuba kiri gwali wakati n'ofaafagana nabyo osegeera kakati gw'osuubira alien tugeze olutalo gye lwavuddeyo nati tetwabirabye naye nze nina gye nawuliddeko okisegeeye nti olutalo lwaliwo gye lwatandikidde nga lulina lwelusinzidde ne basindika abaana bajje bakime omukulu bakole ki bateese okisegeera kuba naye bayirayo kagamba ekiri kimu omukulembeze oyo muntu akyasiza obutaagala kunyigiriza muntu abantu abamwetolodde bakimanyi era abadde tayagala kujja ku bizinesi yani soka owulire soka owulire abaana bazzeeyo nga Ibrahim bamukubye pepa spray maaso omuntu azze mirembe naye ekyo gyabadde mirembe babadde basaini peace kati kagamba amazima nze Ibra tomumanyi Ibra yabadde azze kukola ki Ibra tomumanyi Ibra nga bamugambye genda okime gundi ne bwoba oyina kyakutwala ne wabalabye bulungi babadde bazze nga bazze kukwata bajjo ku mukono bwe bati nedda baaba njagala Rasta njagala wetegeeza akatambi ako katandise andi omanyi kati obutambi buyitirivu kyekimu galize nomulenga nyinga yagala akabadiya ako kakubiri walabye akatambi akasoba baddemu abantu aba bajjo nga yetolola emmotoka ye yibula nga alina sharifu wakalabyako nakalabye omuntu obeereze mukwata mu mukono neetolola emmotoka ye n'ayingira kitegeeza obeera nga amugoba tukutwala lwampaka kwe kuyingira emmotoka najja pepa spray kavidiyo basena kwogera wabalabye nga jali wali bali wano nga balinga waliwo ne Ibra we yakoledde bwali nga kiringa ekimulaga nti jangu tugende wa ebintu bagende ku fangoni nedda kasakale byatwabimaze kasa byawedde senga bamututte ku fangoni kyekyandibaddeyo nebbaidhebba gye bamuwoninga dda naliko ku fangoni awo bubaka ne buyita bajjo yenyini alinaho naye directed wini okuva alien skin lwe yajja bibadde bimwogerwako abantu ab'enjawulo nti musajja wa buvuyo bw'akola ekikola bwe kityo ku bajjo tekijjaayo abantu kye bamumanyi nti musajja wa buvuyo olwedde ffe nze nga nze n'abantu abamu abaye kusaidia twamumanyiira terikola gguliro terina gguliro mwamumanyiira mu ki lwansonga atufuukidde ekizibu ekyaki muve mu Uganda mugende nga nze anti era yabaga anti mugende nga muwulire ennyimba ze soka owulire kyakoze Rasta akazina kali wange ate tekavaayo kyakoze nga ye nze kyeyongera kunnumya mitwe kwanze siri fani wa alien bireke siberangako bwe batoli fani wa bireke ngamba lulimba kiro alina nawo nalwe tulizo gamba nti hey
tuyayane olabe bwe dagambye tuza kupala pate tolumanyi bikolera mmwe ale gwe nyimba jezi kunyumira sife nyimba jezi kunyumira anbayo oluyimba lumwe kunyumira aliyeni addeyo yesorting ewa addeyo chance nga bamuwelokamize oshegeera nga bamulabyemu ekifaananyi kya mukulembeze oli omulala ate kati ye sobi yammwe ayonoonye bwonoonyi gwe kati gwe Ivan sigala kukiziganya n'ebyo byayogera ye sobi yammwe linda ko ye sobi yammwe mbu bamulabyemu ekifaananyi kya gundi yagira mu kifaananyi kya gundi kyera kyalimu nedda bannange muleme gatta bamulabanga ghetto youth ali mu bifaananyi bya Bobi Wine mu kusooka mwana kagambe ekintu kimu bw'oba osazeewo okwagala matooke tononooza mbu olw'okuba gatandikira ku nnambi n'ekintu okitegeera nze Sunday Kaiz bwe mba nzija nga buli kanaku mpita wali wansi mu gate nga bwe mba nzija nkuzigulawo akajja akatono Edwin bw'ajjanga naye ajjira mu budde bwe bumu nga naye agula akageti katono tajjidde mu kifaananyi kya Sunday olw'okuba Sunday kijja ku National Theatre bade muleme gattika bino bintu bibiri omukisa gw'omuntu ne bw'ogukola kitegufuuka ki abasajja babiyimbako ebyo ebintu soka ate sikate gwali mukisa gwali ni sikati omanyi abantu gye batandikira okubeera nti bano omuntu bamukwatibwa lindako kati mu comment kabavume kati yava ku palaso kati ku comment kabavume palaso ya mukuba tayandi kati mu comment kabavume kati tuli ku muyimbi sibwe kiri gwe mugambye ghetto YouTube gwe bagira mu kafaananyike kankubuzayo ekintu kimu diro wale mulabega bali mugundi yemwe amwadde kambulera mu bisa mugamba gwe nkusindise wantu jokera shoye yali wano ku wawa ku Freedom City yamuyimbirako teyamukubira teyamuwaayo yamuwa jije ku social media agamba abayaye munnaye mutugee tuwagira omuyaye girete yo video obanyi agamba nti nno eno tulinayo muganda waffe naye tetulinayo n'eri omwana ali mu bigere byaffe webale yagamba eno tulinayo ki byogera nga mulungi bwe yabyogera mu pasi ye gye yakola yali eraga nti nno ku Freedom City eno palaso gyali bamwagala ne Freedom City balinayo omwana alipresentinga ebirowoozo byabwe kitegeeza nti statement yali emala bumazi kati kagambe ekintu kimu Eddie bwe bukya ku makya tugezeyo wano wendi nahaso yange gye nkubye omukulembeze w'eggwanga abantu gwe bamanyi n'akya ku makya n'agamba omwana oyo mumulabiranga ddala abannyambyeko ku kaso yange gye nkubye mabega oba ambikiddeko awo akawera awo ngoentuuse linda kusokoleke njagala tugende empola tutuli bantu bakulu kati njagala twogeze kikulu tetwogeza busungu tetwogeza bukyayi tetwogeza bigambo by'abantu oba bigambo bya boda bye tubibeeramu nga batuvuga twogeze bwongo singa Edwin saawa zino bukya ku makya n'olyanga omuntu agamba ondabye naye kuva mwaka guno mu mwezi gw'okutaano n'omulyanga atuuziza abantu abagambo yo Sunday nze yamuyamba zamutuusiza waali gwe gwenvudde naye mu 2:5 oyinza owulira ki osobola kitwala nti kituufu aliyeni skini haso gye yakuba emabego kimanyi nti aliyeni yayimba dda naye nga bwomayo ebintu bya music osobola okuyimba for some time n'okuba akajingo oyimbye emyaka 7 emabega oshegira nti duli bwe yali nga ali eri bali tebamulaba mu kifaananyi kyaki so anti kiwulya kyeggamba kati avuddeyo akubya akajjike ye mwennyini yakekubizza balandisa okwagala omuteeka mu captions twala ebigambo bino biwulye bulungi nze kyovola nakoowa abantu ababuukira etokota mu bulamu bwange Ivan okimanyi muvume mu comment oba muwabule newe munanvuma teri kivumo kimenya ki gumba okitegeera ojja kunvuma data waggweko nze ndye kuba abantu bamanya amazima twawule ulira nze njagala tukole bwe tuti twawule obulamu bw'omukulembeze fuupu alien skin dada kabaka kawaida kaguje amanya gonna mwagamwaddago twawule n'obulamu bw'omuntu omulala yatamira butamiiza liye sekutamiira owagira tiimu ki lidako owagira tiimu ki Edi sokoddemu kyenkubuuza wasasinga gye ŋŋenda aŋŋamba tiimu y'omupiira eyo omupiira ndi ku Arsenal lwaki wagira Arsenal kuva dda nze ndi bwaseno ensonga zange nyingi nange nina ensonga zange lwaki muyita ago amannya kisusiza
Ekizibu kye tuyina mu ggwanga. Waliwo ebintu bye saagala kwogera mu kamera. Naye ng'oyo naye abimanyiiko. Ngenda kukoma we ngenda okwogera. Nze naliko mu video y'engule. Tuliyambala engule. Yogera by'oyagala. Omanyi omanyiza obulamu bwange Kagame ekintu kimu Ivan. Sibutambuliza lidako. Obulamu bwange sibutambuliza propaganda. Sibutambuliza mbusiku kye nawulidde. Wabula nze ebigambo bye ntera okwogera mba nkirinako ki? No, Rasta. Togera amazima. Bw'otunudde mu maaso ga kamera eyo. Omukulembeze talina tafali yayongerako ku aliyeni. Mukulembeze oba yateekako. Mukulembeze Kyagulanyi owa Nuupu. Mukulembeze mu Nuupu. Nze mbijala nnyo twogere ku muyimbi Bobi. Saagala kwogera ku mukulembeze. Owa Nuupu. Bwe tuba tuli mu kwogera twogere ku muyimbi. Bobi Wine tuchwa kuba yera yo. Talina tafali yayongerako ku aliyeni. Mpozi nga kigambo ettoffaali kyakyuka. Mu ntegeere yange mpozi nga kyakyuka. Tegeranga kye tafali. Kale Ivan nga tuvudde ku zino interviews etuzze tukola. Singa bukya ku macha ne nkuteeka ku status yange mba nkongeddeko ettoffaali. Obo nyambyeko. Mbadde n'olukusa oluvayo mbadde n'esoma nti nakwongerako ettoffaali ddene nnyo. Teribadde nnyo naye obonyambye. Ngako njina kye njagala otegeera. Teribadde nnyo naye obonyambyeko. Ku post waliwo omuntu andabira yaliko ekifaananyi. Ya Bobi Wine. Nze simanyi gye tuli mu kwogerako. Teyaliko yali ngenda kujja gy'oli ngenda kuwoyogere. Newe mbaga owulire. Tugende mpola. Edwin watudde ku pano negamba tukayanye bwongo tetukayana nga baboda oba baki. Omanyi abavubuka be batudde ebiseera ebisinga bakayana. Omu akayana amanyi ayagala kuwangula. Naye nze nkayana yange mba nkayana nga njagala ffena tuveewo nga tukanyiza tutegedde kino kibi kino kirungi. Oshegeera. Yenkana gye njagala tukayane bwe tuba bakayana. Tokanya busungu tokanya bigambo bya baboda. Andi engeri gwe gyewaze n'ogamba mbu simanya toyina luyimba lwe okitegeera. Nze kati Kagame ekintu kimu. Baite Kagame ekintu soka owulire. Nze n'abayimbi bange mu ggwanga bali aba. Bana. Ani. Neso okugamba omuntu waddembe ogamba nti Bobi si muyimbi wange. Oshegeera. Abayina endowooza ennyimpi n'endowooza ey'okumpi n'obusungu bw'okumpi bajja kwataakinga. But I have my reasons why. Kubana taliiko. Oshegeera. Naye so okugamba nti alina ennyimba zayimba ezinnyumira. Tosobola kinzijjako. Ng'omuntu bw'analola alusanga ettooke limuwoomera ne balimuggyako. Oshegeera. Si ddembe lye kulimuggyako wabula omusawo eddembe lya buki bulamu bwo kulimuggyako. Bobi Wine mubana taliimu. Taliiwo. Banga ate katugenda kunga ndozo kiraba. Waliwo eyamukuggyako. Dindako. Waliwo kye yakola waliwo ekyakunyiiza kye yakola. Yagamba alien skin kwali. Taliko. Baani abaliko. Ati kati gwe alien oyinza omulaba ng'omuyimbi ate nze mulaba mu kirala. Omulaba nga ki? Nze alien kyali wange. Problem. Omusajja agaye buzibu nedda anti kati kiriwo ekiti nze ebiseera ebisinga saagala nnyo kayana muntu nga tategedde embeera lwaki tukayana. Nkimunnyonnyodde ne nze mule mugamba tetukanya busungu. Kale tofaayo. Nedda Rasta. Nindako. Nedda kankubuza ekintu posta yo aina show mu December nga meka 12. 15. Wenkwata posta yo Rasta nenjiteka ku status yange. Nina audience yange eri ageno kula status. Mba nina etafali deni. Obo ine beto elijja no sala microphone yogere nti ine tofali lyonga seko. No newe mbasi kikoze. Kati mwachi mwagala mukulamu bwaffe tujanja wazenti. Lindako ogambye abayine tofali. Ogambye bonteka ku status yo. Obo ine tofali lyonga seko. Nenkubuuza obo ine betu obo lukusa. Abantu bo oba family yo. Okugamba nti bamuwa omuzindala ayogere ayina tofali yamugaseko ku gundi ku stay ku shoye. Sokoddemu ekyo. Ekyo kiva mu ggwe. Ombuuzizza ne njagala nange nkubuuziremu. Kisoboka. Olaba nga kiri waffe. Singa bukya ku makya bwe n'oteeka ku status Ivan najja nansponsoringa n'agula ne ticket. Ani abayina tofali ddene lyangasseeko? Fena tuba tugaseeko. Simanyi audience tofali lyakyuka bannange. Laba audience yange mankutaddeko Rasta. Oli sure nti ebezze? Nga lwaki sibe sure? Nina amaanyi gange nina. Kuzimu yange. Tofaayo. Nina amaanyi gange. Kankubuuza ekintu kimu Eddie. Njagala otegekeyo akantu nga k'abantu ana. Togenda mu inbox ya muntu
tokuba simu tokola ki just fira ku status yo abantu abanajja nja kumanya nti tofaali dene lyonteekako ng'otadde ku status yo oli ayinza obutajja twawula ekintu kyokugamba nti nzijukiza abantu omala bannayuganda bakukaka osegeire nze nebita posting akayimbako ku status yange emirundi 10 naye ng'omuntu akalaba ku status yange takawulya mu takisi takawulya ku layibulale tajja kadawunloadinga waba akeetaaze nze kasi wano mba mujjukiza olowooza nti nno waliwo omuntu aba agenda nga akumanyi naye nga takuwa nnyo budde naye bwe mulaba ku status yono ne ŋŋamba olaba lona mpostinzi ne neeyongera okutegeera n'okunoonyerezaako bw'onoonyerezaako noba ng'ozze mu sho nyinza obeera nga sizze naye nga nkutegedde kati tofaali liba nga ligezze ogenda okuddamu okutegeka nsobola okujja kale kigambe tofaali nkitegedde kale kati ogambye aliyeni wa buvuyo mpayo buvuyo buna bwe yali akoze anti bannange mbuuzizza ampayo buvuyo buna yatandika kukanuka payaso ani yatandika kati ndowooza olaba Uganda ani yatandika olutalo kyogamba payaso yatandika nedda leka zale tugende mpola payaso yatandika ani yalumba munne omanyi nedda omanyi ani yalumba munne omanyi na diploma yange etudde aivo twatandika kalakalenzi kano etekakwatibwa ekisa kalenzi otegeera abantu ne bakawelkaminga kwaba baali bwetuba tutudde tetwagala tweyisenga amayanja tweyisenga abantu batakola ki batategeera tosobola kuvaayo ku makya n'oyita muntu kalenzi tolina bbiru gy'omusasulira gwe ne bwovaawo mu bulamu bw'ensi wano mu Uganda tagenda kufiirwa nga nange bwensobola okuvaawo gwe oludalo lw'oyagala ne lutafiirwa toddamu kuprovokinga muntu oba kwandamayininga muntu ng'omuyita akavubuka soka owulira ekyo kimenyewo bw'oba okyagala tugende mu maaso ne interview eno ebyaddala akyali muvubuka Ivan oyinza wulirako omuyise kavubuka tumuyize muzeeyi kale tofaayo myaka gyange tofaayo kasajja gwe muvubuka nedda kasajja gwe njagala nkubula ekintu kimu nedda okyegeera nedda kyekyo kintu kye nayogeddeko from the beginning nti twegendereze nnyo ebigambo bye tukola ki even though is young you don't have the rights kumuyita muntu kavubuka and you undermining someone nedda yaza name kagamba ekintu kimu omuntu ne bw'aba njagala atya nga faani wange takolanga interview nampita mu kavubuka mbu akasajja ako I have a name ekituufu oshegeera bw'obanga toyagala kunjogerako tonjogerako ekituufu okimenyewe katukijjewo tusonyiwe ddayo era ali mutuba akusonyiye andi nzamwe sate kati omanyi nedda kagambye ekintu kimu Ivan aze siri munamaulu ebeeri gye bali obamanyi kagambeyo ekintu kimu omanyi Edwin ebiseera ebisinga Uganda nagizuulako ekintu kimu oli journalist I have a diploma in journalism kyensonga lwaki nze neewala nnyo okwogera ebi nakyogeddeko neewala nnyo okwogera ekintu kye siinaako ki bukakafu ogenze n'ogamba mbu skande yasooka ku alien okukola erinnya lya palaso alien yatandika olutalo si bwe kiri mpayo eyokubiri tubali tujja tumulaba skande ziriwa nze nkuwalidde ziriwa John gye yatandika tofaayo interview zonna ezisinga ozirina otegeera mpayo entalo za alien nnya ezimu tetuziraba mu kamera tetujja ziraba mu kamera naye nze gye mbadde ntambulira negwe omusajja ono tubadde tumulaba naye tuziwulira otegeera anti mpayo nnyo gambye oziwulira bane tumetambulira mwochere mu kamera amwochere mu kamera tofaayo yocha kwa tugize tubira ate tebamulaba sigamba nti omuntu gwetwogerako mulimi weggayaza sagala tumwoche yocha otegeera zajja okwogerako ezimu alienisi abazikoze kati kyekyo kyembagamba abantu batambula nabo kati kagamba ekintu kimulidako bagamba mbulira ekintu kimu otambula naye otegeera kati wembanga aivo otambula nange nga ndi muntu mubi nnyo gwe kiki tugenda okufunamu otegeera Ivan kakubuza ekintu kimu tobanga kona kyaliwo nga kyaliwo nnyo naye nga kwekwamuze nti mubbi oba omumanyi bwe bakubuuza nti gundi yoyo yaani oba mumanyi basi mumanyi nnyo kati kagamba ekintu kimu alien skin ekifaananyi kyeyajjiramu abantu abasinga bakyokaminga
abantu abasinga tebakiwa okaminga ate abantu abasinga okunyiiga balaba nga format mwajjidde waliwo yagijjiramu okitegeera ne batandika okunoomu olw'ekyo kituufu alien skin bannayuganda ne bamuteekako olutwe n'olukongoolo okitegeera ne bwembeera wano tugeze n'ennyono n'empewo nga alien atudde awo bajja gamba alien kituufu okitegeera naye ng'omuntu aliko blessings ze tosobola zirwanaganya amtelindako tewali wano naawe kale kakubuza ekintu kimu taliko blessings taliko blessings ataliko blessings eki twazimuteekako taziira gwe mbonagaba blessings lwaki tozeewa negwe bala ate abantu baleme gwe leka kwefuula mbwa etamanya nti teyambadde nesamira abantu mu katale nga yerabidde lindako tumalize n'ensonga eggwe sagala namwogerako sagala kwogera ku mukulembeze gwa ezaawa lwansonga tujjamu bwogaba blessings office etuddewa mpayo ebbafu yazo ate obadde tolaba bapasa bazigaba tebaliyo bazigaba okitegereje gamba jaza nyini nkukwatibwa ekisa eyo statement ulira Edwin gawe najja ne gamba statement is that a blessing is that a blessing is that a blessing is that a blessing kati ali luddawa nedda ewa akuba shomeka aweza abantu bameka jaga tuddeyo mabega gye yatandikira ku Freedom City enamba gye yakuba olali n'enamba kali jayina omanyi bannayuganda zijagala kati kagambe Edwin kakuddemu abannayuganda zijagala kubula ekintu kimu excuse me kankuddemu lindako kamuddemu yambuziza ekibuzo kamuddemu omuzanyo gwasooka otegeka abantu bewafuna bwekyafuna kakana kankubuze kakugambe ekintu kimu bannayuganda tulina problem eri emu tulina kye tuyita papi love omukwano gw'embwa tulina kye tuyita papi love era n'omuntu waba atandika okwagala mu mukwano guno ogw'omutima abalina papi love ye muntu oyo gw'osanga ng'asobola okunywa obutwa olw'omuwala okitegeera waliwo omuntu okimanyi abantu bangi abajja ku Freedom City awo nga baagala kulumya famire y'abamayanja kituufu mukwati wa kisa namuwero kaminga ku lw'ekifaananyi kye yajjiramu it's okay kankuddemu nedako nkuddamu wambuzi tukoye famire terugenda sikamuguwa otegeera lwaki nekyalinjogeddeko ekyokkowa famire y'amayanja njogeddeko ekyokkowa famire y'amayanja ngambye baali baagala kulumya kwata ebigambo byange bulungi Edwin omanyize ndi muntu wa interview newala nnyo ensobi zenkola kwata ebigambo byenjogedde bye boddamu okwogera sinagamba nti baali bakyayo oba baali bakooye ngambye baali baagala kola ki kulumya kagambe ekintu kimu mu Uganda oba oyagala okumanya nti olina bafaani wulira kankubuulire kankuddemu kino ekintu bw'oba oyagala okumanya nti mu Uganda olina bafaani oba olina abantu abakugoberera gwa mu buzibu nga bunyigiriza gwe abannayuganda bagala nnyo okukwatibwa omuntu sympathy ne sympathy bwe gwawo ne bakulaba ng'osajja kudde oba ofuuse omukazi ow'amaanyi nga bakutanga batono bakusigalako kyekyali ku alien skin tosobola kuŋŋamba tosobola kuŋŋamba mbu essaawa zino mu alien skin essaawa zino simanya bwe mutegeka asala bw'omutegeka alien skin sikutamiira sisobola mutegeka wakategeka bivulu bemeka ate oli mutegesi wasose gamba nti natandika ku bivulu ki si mutegesi nedda drama abeeramu abantu 4 kale mpayo ebivulu bye wakategeka 3 ku drama ono yatamira butamizi musajja twamwanjudde nga dayirekita singa promota nedda kati andi yogera amazima Edi yayira ku bulamu bwo wantwala waŋŋamba ono yantika wano yalina Christmas twatambuzana bigere okudda omanyi nedda sagala kwokya ayagala kwokya bwokya skini ddamu ekibuuzo omusajja kyakubuuziza asala bw'omutegeka asalira ddala lwaki nkugamba nti asala nina ekivulu kye yaliko wano ewakiso ekifo bakiyita MK's Garden naye nkitegekeddemu nange kyekifo kye nategekeramu alien we yagera n'akubirayo amazima yalina abantu 2 ekinene otegeera video ensenga mbadde nene simu nayikulaze video eyo olabe audience y'abantu nanyiwe ekifo ku mutegesi balanga nkubulya amazima balanga wakiso ekifo bakiyita MK's Garden nansana otegeera
Ulira soko ulire. Ne manager Togenda wala. Tetupapa nange kankunnyonnyole mbeera nansana. Nansana oyitamu. Eyo posta wali ogirabyeko. Bazitimba mu Wakiso mokka. Edwini. N'omulango bwaliyo. Edwini. Lindako. Ngenda kusibako emitwalo 2. Esawa ya kakati. Nsibe emitwalo 10. Tutandikira tugende alabe ba posta teziri okuva Nansana. Anti tutandikira ku gundi ku mu Lubigi. Oba waliwo posta. Oba tutandikire ku Yesu amala. Ne bwagamba ku bana zaliyo. Ne bana zaliyo. Nafuna abantu bameka? 2. Tetujja kgenda wala. Omanyi njagala weeyise mu mbeera gye neeyisaamu bwe mba saagala muntu wulira bwe mba saagala muntu kale gw'olina bimeka gw'olina bimeka yabadde nabyo emabega ate omuntu bwe yatandika kale linda kusirika alina shenche ettololo alina shenche ettololo yakavaaluwa twakava mu bende kati yogera nkugambe bookings ki tetugenda kuddaawo genda weteka mu transport ogende nja kulinnyayo nja kugendayo olaba kati bano be balabye kali ka video fani weyeze n'amukwatako ebisooto ne batambuza propaganda wa B mubamu ku byobubi simala bakoze biki omaye bannayuganda tutambulira obulamu bwaffe tubujje nnyo ku propaganda nti gundi agambye nga tonna gamba gundi agambye sooka gwe mwennyini okola research y'obulamu ojja swala Edwini ekigambo kyoyogedde kali kye kagamba ekintu kimu oba ogamba mbu natamiira lindako kankunnyonnyole nze omanyi nina ekigambo kye nkozesa bwe mba saagala muntu simuwa budde osegeera neewala nnyo mwogerako kati ekyo kyoli mu kukola ali eno omwadde obudde omwagala bw'oba tomwagala tomwogerako piriyodi yandigambye bwe mba mwogerako oyo sigenda kwogera piriyodi munayuganda kale kankuza ekintu kimu kankuza ekintu kimu Ivani kati kankize mu format gifena gye tuyinza otegeera nsonga ya mukwano bwe mwekyawa n'omukazi bubi ne mwawukana bakyali bo ne bakomyawo emboozi n'otandika okumuwa n'omusuusu toba bawa kifaananyi ki nga mwekyawa webale ne bw'oba omwogeddeko kibi lidako omanyi ze kyennayiga kiri kimu omuntu okugeya omuntu si nti omuntu byamwogerako nti ali wansi we biba bituufu wabula abaira step ahead than him kubanga omwadde obudde essaawa 3 ku budde bwo oli mumwogerako si bwe kiba anti nkugamba steps ze twasoma tuli ku nsonga za ggwanga ekitegeeza mukikiriza nti ali tuli ku ggwanga anti twazalibwa kubalumya mitwe ffe tugenda kubalumya mitwe olabyakiriza bebasiru linyogende mu nsi endala kale gwe werabidde nti nze nabadde ngamba bajjo oyo musajja yabadde alina namukubirayo obukubizi mu bizinesi ye mukuba kibooko yali mugalamiza namukuba kibooko eri bizinesi ye naye omanyi kati osobola omugalamiza basazeeko abatagenda kujja kukoleza motoka awo Edwin tuna mukamera awo nedda omaye omuntu gwetwogerako ulya soka owulire tukugyeko omuzindaalo omuntu gwetwogerako lidako soka owulire omuntu gwetwogerako serebu nesiye serebu ono gwe bagamba mbu singa nga bolaba balihana tuna mukamera eyo oyogere ekigambo kino nti aliyeni osobola omugalamiza laba kugamba kyekino nedda tulina kugunjula omusajja ono nedda tofaayo tujja mugunjula Direct Edwin olina abaana botendeka obatendekera ku theater oba ku Bativali senga bucha ku macha najja nakukyalirako neggali y'abantu nga basatu osobola omugalamiza n'omukuba emboko aze mu kampuni yo kucyankalanyiza yako mwagazaaki tugeza kyadde kikyayagala tugeza kyadde kyaliyako kyankyaliyako yogenda ayizo gamba kangene mukyalireko anga mwagazaaki wamafango soldiers mwenna kubanga ina kyakwagaza nze sira kye mwagaza leka balina ebyokwogera ebirina ebigasta ku ggwanga twogereye tofaayo olaba okikiriza nti afuuse ekizibu wama bafango soldiers mwenna abali mu ggwanga soka owulire ku mbozi ya alien twagijjeewo kuba terina makulu obadde olina obaka bwoyogera mbadde njagamba bafango soldiers wama bafango soldiers mwenna gyonna gye muli
batumiddeko emirimu gyonna gye mukozeeko tumira rasta toyina botumira bagwayo tebaliyo ate baliddawa edinze manyinze njagala nnyo ebintu bya alaali fan base yabwe eri wakati manyinze njagala nnyo ebintu amanyi ku kitimba tofaayo jakalondage kati oli emyaka gyalimu gya ntondo Ate nsaba Fangoni Soja gwe tubusinga okwesiga eno vidiyo bwegendayo njagala ompemulire omusajja ono ekiwemulo nedda kale bwe nagamba nti tuba tufuse violent njagala bakunsirikirayo komenti nga nnyanga zizo nga bakudescribinga naye yafuuka ekizibu tumukoye wamanzi kampisa obubaka bwange otufuukidde ekizibu tukukooye gamba omukooye ono kaso kaise obubaka nawe ogenda yisaawo buli ali wana amukooye omukooye ebibyo olwokubeewo tolina wuufa tolina tv yisaawo obubaka bwo andindako ono kamugambe akooye omulabire wa neiba olwokubeewo talina wuufa talina tv omusajja omukulu bw'ati ate alina data akwana simu ya emukopa nga tuddawo wama Bafangoni Soldiers mwenna gye muli nga muli baddayi hadi Fangoni Forest Entertainment mbagala nnyo mwebale kasooka amaleyo obubaka bona bana oyagala kusindika obubaka bona abusindikira bagundi bo bali fijibo malayo wamma Bafangoni Soldiers mwenna mugamba mutya omanyi ffe tulina ekintu ekitugatta kiri kimu bw'osanga Fangoni Soldier munno ogamba bugambi oshega engombo yaffe bless big up mbagala nnyo mwebale kuma mukulembeze Ibula Kabadiya nkwagala nnyo Sharifu nkwagala nnyo Julius ogamba otya oshegera champion malala kulikayo mu bikonde byaffe kulomukaaga webale kuba musajja wamulagako kyakabi Bafangoni YouTube bonna mbagala mu Sudan big up Kirevu Lafsi wagwan Swaba champ kyekiriwo legendary the general champion Gudo bless waliwo abantu badde njagala okutumirako bambi bali diaspora batandise okugula tiketi bambi eza shoyo ensonga nkulu yawo tumira ku DJ Banazo ali UK yawo tumira ku Blick chali wange yawo tumira ku Maz yawo tumira ku The Guy yawo tumira ku Mami Pretty Contagious yawo tumira ku Miss MM banjire kamba bamenye yawo tumira ku Miss MM yawo tumira ku Joseph Baka yawo kutumira ku Aira Norini Cairo Shami abaana bali awo nafunye family boy bandaga one love ngenda ko bugeze bagamba ticket bweziti njagala okutumira ku musajja gwe bayita Kingsley ali Canada mwebale nnyo oyo ali omulala naba banji kati ate Kingsley ndowooza okitegedde erinnya Kingsley siri amusajja uli agwekana naye ku pano mukyala wange ali ombaba yani mukazi wange ali omu yani bannange mukazi wange boba yagala manya nedda boba yagala manya mukazi wange ebintu ebiri omanyi kanzire munjogere kino ekigambo tugenda mulaba ku show tagenda beerawo enabeeranga wa Mickey kagamba ekintu kimu I don't argue mu nkayana nga eyaba boda ng'omuntu atazisomako gwoba oyagala manya mukazi wange ddayo olabe footage gundi interviews enze nkola nzize mwogerako ne interview gye nakola gye wanzijako eyasooka namwogerako nkyaka kasaaki eya kubanga bw'ojoko mumwogerako bahaters mwe babeera bajja kwekyabwa it will end in tears so I don't have to prove the public sani bombo glat bonga nakuzo mwezi 15 tunabera ku club Brigato best of Kaiz and Cucumber ticket zafulumye bannange emiryango gyenda ku 12 ticket osobola kuzisanga ku Brigato tamukaawo osegera akulembedde abayimbi ye Papa Shirandula the heavy champion the champion from another mother legendary after non the legendary omusajja wakabye nnyo gwe bayita alien skin chimenke papa katika chikulume tojja show yange tojja omazeyo dindako alika tuliwo kulumya ladies and gentlemen omuyimbi akulembedde abayimbi bonna ayafinwa se city danger hitmaker party hitmaker mpulira njagala hitmaker obwenzi tekyanyambala hitmaker Fangoni Soja FRA FUPU FDP FDC leader the president who is no mercy afuuse ekizibu mu ggwanga kitegedde kubanga yajja bafuukira kizibu ekigambo kyakituukiriza kati afuuse ekizibu gye muli abatalina TV kwa kumulabira tosobola ogenda mutta oli yajja amazeeko wama we love you so much Fangoni Soldiers na buli omu ayagala Fangoni ebyaddala bayiteka ndako nga sinagira
na buli omu ayagala fangoni ng'ogyeko bino ebyebbali omanyi buli muntu abaako n'obulamu bwe gy'oba omanyi obulamu bwange bulina gwe bunyiiza oshegiira ne bw'oba onjagala totunulira bulamu bwange byenkola njagalako ebirungi byokola ki byondabako nga nze bweggambye nti nyiza okuba Bobi si kyali wange n'ebirungi byakola mbyagala music we nkola ki wone ideas ezimu ze nkola ki oshegiira naye nga nze ng'omuntu nze naye tetukola ki tetuli ki bakyali sigamba nti mu bubi presidenti oshegiira osobola gamba nti sikyali wange olwokuba tetusinkanangako sikyali wange olwokuba talina siri levo ye oshegiira musajja weziri levo zaki omuntu yenna nawe Ivan oyina boonyiiza nga nakwagala ngenda kujja bino ebya bloga at least nkwagala nga Ivan ekituufu oshegiira bannange muyiga okwagala abantu nga tomukyayidde mu propaganda nga bye boogera tobirabangako oshegiira okay bless tweyanzege anko obubaka bwo obusembayo nga tumaliriza naye ogenda sooka n'obubaka eri Kibanda ne ba Fangoni soja bonna Kibanda yani ajenisiki mwamutulemesezaawo bano abantu mu ggwanga mwongera okwagala obbasitula ne batufuukira problemu ne batufuukira ekizibu lwakuba ekirungi kyalinaye ekirungi alien kyalinaye ekirungi alien kyalinaye ne bw'anaagamuwa waliwo abantu asijja gikwa bagituwadde omutwe gumulinga elementi bagituwadde omutwe munene muli yadde ekolasi ya luyimba nze nkuwa obuwaka obuwaka tosabuwaka njagala weetereeze kuki asobola okuddamu okwaniriza yesi atomwaniriza muleke tomwammere wo naawe andi byayogera bya kidaawa naawe rasta ate nkulayirira nkulayirira sikyaddamu Ivan sikyaddamu tula ku pano n'abantu balina ndowooza ng'eyo nkyakubakinga mu byogera ebyekidaawa ffe tuli ba youth nafigadem na amazzi mbadde nkugamba wamma oyombe nani yetereze wawe yakyama bwamwamuteeka era kizibu kafukire ekizibu tukukooye if you now want to see alien has a problem funa passport eya ticket yogende tajja kwogera bya kisiru era nje siibula ate yogera kisiibula gwoba uli yangu yagala siibula jawo katebe kogende fite tukyanyumya kali ndinako kati zino envya zikuli mutwe bwongo okwesera bw'oyogera ekyo kituufu kubanga ndi musobola okumutta muloga eriso ly'omukulu addugala iwala seeri oyo waliwo eriso ly'omukulu lyolaba naye seeri oyo eryo liddugaddewo abantu bakyasobola okuddamu okuwa chance tebaddamu muwa gyalina emumala nga pulezida waffe we yagamba tukyasobola okwaniriza netukuwa chance ey'okuwa so weetereze va ku baana abakuwaga yanafigadem njagala okutumira ku mukyalawo pulezida waffe wano tonsonga mu maani nnyo tukwagalira ddala beerawo wetuli woligwa woligwa wetuligwa owulidde kyasooka ogera ye muganda omutuufu waligwa wetuligwa wulira azegayagamba omukulembeze bwabwe waligwa leera waligwa banaye nga nkatiriza ku show tugende tuwagira Sane Kaiz ne Chukamba yogera omuyimbi akulembedde nga 15 ku Cabo Obligato tugende tubabeererewo ne show ya mutabani wange Lubowa banaye jangu tumuwagire nakuza mwezi meka show ya next week 18 okuyingira Sane meka okuyingira mitwalo 2 ku mitwalo 3 bale mujje tumuwagire anti yogera omuyimbi akulembedde mu kivulu kyaffe abadde wakabi tuyinayo ewammwe ani akulembeddemu ewalubowa ewalubowa abayimbi bangi abagenda gade baliko ku post era nga ne president waffe tumanyi nga mumufudde muntu wa wansi Cabo Obligato banaye mujje tumuwagire 18 Lubowa then eyange eriyo nga lumu January tuba tugulawo omwaka tunabyogerako mu January Obligato then eyono
mu December nga 15 abayimbi abakulembeddwamu temuli kizibu w'eggwanga otaliimu linda kusiibula nedda linda kamma tebagenda yisa mu show yange maaso buli muntu gwe natimbye nina ensonga lwaki namutimbye va ku bano abagenda oyuza tiketi eyo sano olaba wammamba Rasta ayeni skini wanaabeerayo eshekusaze sifuddeyo kensale basebo ne banyabo basebo ne banyabo show yaffe erina kuza omwezi 15 December ku Club Obligato muve ku ndowooza z'abantu abamu nga bano abasajja abakulu abaalemererwa mu bulamu bwabwe naye nga tubagamba bataliko okunyigira abaana abato mujje mutwagire bannange Ivan yagenda beerayo ye main stream webale tukyaza Ivan yagenda okukola live stream ku show yaffe butereevu bas ngera tubagamba Kachumbali TV wonna wooli bw'obeera nga olina omuntu ayeetaaga ensi emutegeere ayina obulemo simanya yaliko eri n'akyuka yaliko tugambe omusiyazi n'akyuka yaliko yafuna obuzibu mu mbeera yonna naye ng'oyagala ensi emanye ebizibu byo byonna omukisa weeguli ku namba eyitawo awo gwe nkonaako bukonyi tulabe embeera nga etereera olina omukolo oyagala abantu bagutegeere olina oyagala surprisinga mwami wo oyagala ensi egutegeere oyagala ka birthday party naye okalage ensi gwe nkonaako bukonyi awo tubeere ng'ekintu kiteekate ku next level kale bless